Laba omukwano ogwaddala ogutali gwa ku pretendinga muna 256 ne Derick owa radio bagezezzaako okubeera nga Valentine abagiteekera ddala waggulu. Ngenda kuba mbikutuusako era nkuwe video zino gwe kennyini ogende maaso n'okubeera nga ozerabirako. Thank you so much nkwanirizaako nnyo gwena mukwano atulaba n'atuwuliriza ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy yugi bannange. Happy Valentine abalina abaagalwa mwekka oba tolina mwagalwa Valentine bannange sigikwagalizaako yadde just okwencouraging okufuna omwagalwa ate tuliddamu kugikwagaliza mwaka gujja olinda mwezi gwa kubiri ebaawo lumu mwaka eringa sekukkulu. Kale abampita Viki era nga I'm proud sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products era nga basangibwa ku Access Building Rubaga Road. Agendayo bakujjanjabe nga bakozesa eddagala ery'obutonde eritali ya bulabe oba eritalina mu side effect yonna eri omubiri gwo n'obulamu bwo. Abacontacting ku namba y'essimu ejolaba mu kabox aka green okuli Biva Organic so nga ate ye Hajat Kalodo akugamba nti musomi wa ddwa agenda kuba kulombera eddwa ey'ensonga mu guno omwaka nga gukyali fresh. Asangibwa Wakiso era ng'osobola omucontactinga ku namba y'essimu eyo gy'olaba eri mu kitabo kya Quran okuli Hajat Kalodo omusomi w'eddwa esembyayo 067 toteeka ate kwene eyange esembyayo 85. I think kati nze baawulidde bulungi nnyo. Nga munnange tuli mu bikujjuko oba tuli mu kusanyuka baagala naffekka abatalina ababaagala kisi kirungi kubeera nga bino mu byenyigamu. Kaakati munnange Derick 256 ne muna Derick wa radio ne muna 256 abagenze maaso n'okubeera nga baselebratinga olunaku luno olwa Valentine abalala luteyitira Valentino of which ate tutegeera obulungi nti Valentine abatamanyi byafaayo byayo mujja kunkwata bulungi mbannyonnyola ebyafaayo bya Valentine naye history oba tuyamba ki anyway nkale kakati munnange Derick nga agenda yenaanika esuuti bulungi nnyo ngero omuntu alina olugendo oluvannyuma munnange n'asalawo agende amiitinga owasisinkane kyana kine akimuna akiwe akamuli aka representing olunaku luno olwa Valentine. Omuntu nno bw'akuwa akamulike yadde wamukyawa akkiriza okontinuwinge omukwano gugendere ddala maaso kubanga bangi abadde batulaga nti baagalana naye ate ne tukizuula luvannyuma nti olwa Valentine abamu balwala abalala amasimu bagajjako abalala beesanga mu bidula nga tasobodde kufunayo yadde kalabo oba akamuli konna aka representing olunaku olwo lwa Valentine. So Derick ekyagenze maaso n'okubeera ng'akikolera mwana muwala muna 256 tulabye ku couples nyingi ku TikTok wano ezaali zizze nga zimanyi nti oba nazo zinakimakinga. Brisha Cash of course and Prince Jack abagezezzaako okustandingawo mu mwaka guli gwonna naye bambi laavu yaabwe okuva lwe yatandika paka lwewedde tebakuzizza ku Valentine so kibi nnyo eri side zaabwe naye ate tusuubira nti buli omu alina essanyu mu ngeri endala ajjaka kati kyetusuubira alina naye gwawadde akamuli olwaleero so nga ne Brisha yandibanga mukyala wattu oba mukazi wattu yeekuumidde waka obanga sinakindi waliwo mikwano gye egimuwadde akamuli okurepresenting olunaku luno olwa Valentine. Kapo kyawe endala eyali ezzeeko nina eya Suubi wa Shoni naye era nabo sinnabakulaba couples ku TikTok muzintagingire muzingambire zimpereze bu video obwo nga balaga ensi nti ddala kituufu bakuziza olunaku luno era bali mukwano bulijjo just teba pretendinga. Viki exclusive Wonderboy yugindoza nandyagadde naffe atubalage akamuli akaffe ke baatuwadde naye tekisoboka lwa nsonga abaagalwa abaffe munange ba ex baffe bonna bagwa kati tubate tusobola kuba wakamuli konna anenga still mbagaliza amachi Viki n'amazaali bw'oyagala Christmas mbagaliza Valentine ennungi musanyuke mwenna bagenda ogenda mbikujjuka ebyenjawulo just kyenyinza okubagamba nti obulamu obumpi nyumirwa ng'olina chance but nyumirwa n'obwegendereza bw'obuteekamu amalala oba bw'okola ekitasoboka ojja kufa ojja kulwala ofe mangu ate oleme kuza Valentine eddako. Kyentegeeza
mucho abasuubira okwegadda nga mugezeeko okubeera nga mwambala obupiira asina kindi abamu mubirekere ddala bwobanga omuntu gweyagala ogenda naye mukikolwa bambi tomwekakasa kabadde kalowoozo kange ka lunaku ndowooza mbasayiningire wano out naye nga kati nnyo teweerabira kuwa vidiyo eno like okugisharalingako n'emikwano gy'okwossaako n'okubeera nga osubscribinga ku channel zino zombi oba tosubscribinga nga Vic Genius the songwriter out Genius Production I sign out.